Ekitongole ekivunanyizibwa ku by'emiwendo n'embalirira ekya Uganda National Bureau of Statistics kifulumiza alipoota ekwata ku miwendo gy'ebintu ebikolebwa mu makolero n'ebyebizimbisibwa. Mu alipoota eno eraga emiwendo gy'ebintu mu mwaka ogukomekereza omwezi gw'omwenda nti bbeeyi y'ebyamaguzi ebikolebwa mu makolero yalinnya n'obutundu obukka wansi wa kamu, ng'ekyaviirako ekyo yali bbeeyi y'ebyokulya eyeekanama ku butundutundu obuli wansi w'obuna ku buli 100 bw'oba ogeraageranyizza n'omwaka oguwedde. Byo ebintu eby'omu makolero bbeeyi yaabyo yalinnya omwaka oguwedde, nga kitegeeza nti omuntu yenna eyagula ebintu ng'abijja mu makolero yakozesa ssente nnyingiko omwaka guno okusinga ku guwedde. Emiwendo gye gimu mu nnaku 3 eziwedde nagyo gyalinnya egy'ebintu ebikolebwa mu makolero n'ebizimbisibwa, nakyo nga kiraga nti omuntu eyagula ebintu mu mwezi gw'omwenda yakozesa ssente nnyingi okusinga ku mwezi gw'omwenda mu mwaka oguwedde ng'abijja mu makolero. Tukiraba nti ebbeeyi y'ebikolebwa byonna yalinnya n'akatundutundu kamu ku buli 10 bw'ogeraageranyizza ebbeeyi nga bwe yali mu mwezi ogwa Augusito ne ku bbeeyi nga bwe yali mu mwezi ogwa July omwaka gwe gumu. Ebyasinga okuleeta enkyukakyuka eyo byali ebyokulya. Mu kugeraageranya emiwendo gy'ebintu ebitundibwa ebweru w'eggwanga n'ebyo ebitundibwa munda mu ggwanga byalinnya bbeeyi, nga kino kyava ku byamaguzi ebikolebwa mu ggwanga okulinnya. Ebikolebwa munda mu Uganda era n'ebikozesebwa munda mu Uganda. Ogeraageranya omwezi ogwa Julayi mu mwaka guno ogwa Augusito era omwaka gwe gumu, era ebbeeyi y'ebikolebwa byonna ng'obitwalidde wamu yakyukamu katono ddala. Bo ate abatunda ebizimbisibwa betwogeddeko nabo bategezezza ng'ebintu bye batunda bwe byalinnya bbeeyi, kye bagambye nti kino kiva ku kusasuzibwa emisolo egya waggulu ne bawalirizibwa okutunda ebizimbisibwa ku buseere. Emisolo mingi gye baateekako kati sekonteyina okuva China weetuukira mu Mbaasa ssente ziba nnyingi, so kati emisolo egyo gye baayongeramu gye gireetedde ebintu okulinnya. Nakalema Grace, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.